Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Tukwaniriza ku Bukedde TV wa. Bannange nange nsanyusa nnyo okubeera nammwe amakya g'olunaku lwaleero. Tendereza Allah subhanahu wa ta'ala ne mwebaza olw'obulamu bwatwongedde okuva lwe twasinkana wano paka ate tuzzeemu okusinkana. Olwaleero mpozi nga bw'oyanjudde tusomye omusomo gwaffe, tuli ku musomo gwaffe ogwokutaano mu misomo gya famire, naye nga ngoberera ekiragiro kya mukama waffe nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti man la yashkuru nnasa la yashkuru llah. Omuntu ateebaza bantu tasobola kwebaza Katonda. Kale njagala mbeebaze aba Bukedde olw'enteekateeka eno ennungi ey'okusomesa abantu naddala ensonga ekwata ennyo ku maka, ensibuko y'obutebenkevu, ate ne neebaza nnyo ba Prestige mukoddomi wange Rashid gyali eyo Rashid Ssenyonga omulimu guno era mukubiriza nti taddirira bongera okukwatagana olw'obulungi bw'ensi yaffe, olw'obulungi bw'eddiini yaffe, olw'obulungi bw'abantu baffe, famire zibeerewo nga ziina essanyu. Okwebaza n'okwo kwenjogeddeko mu hadithi eyo kukulu nnyo era ndowooza yetuba tusimbulira kubanga okwebaza kuno nabbi ogamba nti sallallahu alaihi wasallam nti omuntu ateebaza bantu tasobola kwebaza Katonda. Kitegeeza omuntu bw'otunulira omuntu akoledde ekirungi, kuba Allah n'ekirungi kyakuwa ajja kiyisa mu mwana Adamu, omuntu munno gwe wangaala naye, tojja kwebaza Katonda nga tewebazizza bantu. Kale okwebaza kuno singa nga bwe tukutandikiddeko kutambula ne kubeera ne mu famire ne kubuna omukyala ne yeebaza omwami, omwami ne yeebaza omukyala, nabwe kityo n'abantu ne bamirirwa n'abantu ku mirimu, ojja kwesanga nga ddala tuzimbidde ddala Uganda ey'emirembe n'essanyu okuviira ddala awaka paka ku mulimu n'okudda awaka. Wiiki eziwedde ebbiri twayogera ku misomo gino egy'obufumbo, naye wiiki ewedde twayogera ku mukyala ki omutuufu okuwasa, ate ne tuzzaako mwami ki omutuufu okufumbirwa. Olwaleero tugenda kwogera ku buvunaanyizibwa bw'abazadde mu kufumbiza abaana ab'obuwala n'okuyamba abaana ab'obulenzi okufuna ababeezi abatuufu. Naye luli bwe twayawukana omukyala nga ankubira essimu n'aŋŋamba nti Sheikh, musomo tuguwulidde ogwa basajja, ebitendo by'abasajja naye akasente ng'akasente akoogererawa anti engeri gye twagamba nti abasajja tunuulira eddiini n'empisa n'agamba akasente nemugamba mwanyinaze yagamba nti kati eddiini n'empisa bino nga tewali kasente binaatambuza obufumbo nemugamba nti ekisooka eddiini tegamba nti londa omusajja ow'empisa ow'eddiini nga talina busobozi. Eddiini etambuza obulamu ng'ebubalansi nga kyova olaba mu dduwa zetusoma ennyo waliwo edduwa eri mu suratul Baqara aya 2:1 Allah subhanahu wa ta'ala ng'agamba nti rabbana atina fi dunya hasana. Bw'obanga osaba Katonda musabe nti ai Allah mpa ebirungi ku nsi wa fil akhirati hasana, n'ebirungi ku nkomerero. Eddiini ekubiriza okubigatta era sikugambye mbugwe mu bitendo by'onoonya musajja mwavu nebwabanga talina ssente kasita alina bino ebibiri gwe genda naye naye ate bw'obeera ng'otunuulidde eddiini n'empisa bino ate ne bijja ojja kuba wala nnyo, naye bw'onaaba otunuulidde bugagga bwokka ate nga temuli ddiini na mpisa ojja kumaliriza ng'omusajja akulyaza amaanyiza bameka abali mu bugagga naye nga tebabweyagaliramu. Naye tugamba nti tetugamba mu kye tukubiriza era Allah subhanahu wa ta'ala mu suratul Qasas aya 7:7 yagamba nti wabtage fima ataka Allahu dara al-akhirah, Katonda byaba akuwadde bikozesa okunoonya enkomerero wala tansa nasibaka mina dunya, naye ate omugabo gwo ku nsi
togwerabira. Kale tugamba ni mwannyinaze nkugamba nti akasente keetaagisa nesika oba okulembeza. Kakati omusomo gwaffe tugenda kutunuulira obuvunaanyizibwa bw'omusajja oba bw'abazadde mu kuyamba abaana baabwe okufuna abantu abatuufu. Bayita babeezi mu Buganda, okufuna ababeezi. Kaabe mwana wa buwala oba wa bulenzi, naye essira tujja kusinga nnyo kuliteeka ku wa buwala. Muwala ono yasinga okugwa mu buzibu ennyo, okunyigirizibwa. Omulenzi we bigaana ng'atalaka bwe kiri. Kaakati omuwala we bigaana akole ki? Alinde omutalaka oba yeyambulula? Okweyambula nako kuliko obukwakulizo bungi. Kale tugamba nti abazadde balina okutwala obuvunaanyizibwa okunoonyeza abaana baabwe abasajja abatuufu ab'okufumbirwa n'abaana abalenzi abawala abatuufu ab'okuwasa. Ate n'omukyala bw'abeera nga yalabye omusajja omulongoofu, osobola okugamba taata nti dadi omusajja oyo, nga ye akwatibwa ensonyi okumugamba, oba bw'aba asobola okwevaamu. Ng'omusajja omukyala n'amugamba nti genda olabe taata. Genda olabe taata. Nabbi sallallahu alaihi wasallam omukyala yajja bugumiikiriza bwamubula nga ayagala omusajja omulongoofu. Ate tewaali mulongoofu asinga Nabbi sallallahu alaihi wasallam. Najja n'agamba Nabbi sallallahu alaihi wasallam nti Nabbi nsaba ompase, ndi mweteefuteefu okukuwasa. Namulemerako. Nabbi sallallahu alaihi wasallam omanyi n'okufumbo buno bubaamu omuntu ng'omusiimye, towasa buwasa kutuusa mukolo, ne Nabbi yali tamusiimye. Nabbi naye n'akwatibwa ensonyi omugaana, n'atunulako ebbali. Kaakati paka swahaba n'amutaasa. Waliwo baswahaba abaali awo omukazi amugamba. Swahaba kwe kumutaasa n'amugamba nti zawijiniha ilam yakun laka biha haja, nti Nabbi nze mumpe muwase wanga gwe tominaamu bwetaavu. Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'amugamba nti kiki ky'olina ky'osobola omuwa nga amahale, kubanga era naye yayagala okutaasa omukyalo. Manyi ekigambo ekyo omukyalo oluvannyuma lw'okyogera kizitowa, takyasobola kimira waba tafunye kyayagala. Nabbi n'ayagala omutaasa, amufumbize omusajja ono, omukyala aleme kuvaawo mu mbeera mbi. Era n'agamba omusajja nti kiki ky'olina? Omusajja n'amugamba ndi mwavu sirina kenina. N'amugamba nti kale walau khatama min hadidi, wadde empete y'ekyuma. Kwegamba yagala okwasaganya embeera n'omukyala aleme kuyisibwa bubi, obufumbo nabwo bubeerenga buyimirirawo. Kale tugamba nti eyo embeera nayo weeri. Naye waliwo omukyala mwannyinaffe omu yankubira essimu n'ambuuza ekibuuzo. N'aŋŋamba nti ffe ba corporates, Muslim women corporates, mwebali ba corporate, tulina ekibiina kyaffe mu nsonga ze tukwasaganya. Mulimu okubeera nti nno tuyamba bannaffe okufuna abasajja oba naffe okwenoonyeza abasajja tufumbirwe. N'agamba nti ate abamu muffe tulina akasente kaffe nga tusobola n'okusasula amahare. Musajja bwe mba nga nyina amahare gange sisobola kumuwasa. Nga mwannyinaze ng'omukyala yawasa oba w'omwami amahale agamala yayagala kuwasa. Ne mugaba nedda, kyekyokuwasa tekikkirizibwa, omwami yawasa. Naye mpozi ky'osobola okukola kwe kumwanguyiza, okumuyambako oba okumwanguyiza okubeera nti nno tomusaba bimukaluubiriza, obufumbo bubeere nga butambula bulungi. Kale eyo embeera nayo weeri. Tugamba nti omukyala asobola okwevaamu n'agamba omusajja oba n'agamba taata, kuba muna oluusi kireeta ensonyi, oba okubeera nti nno ye kennyini ayamba omukyala, omukyala oyo ayamba omwami. Wano mu kuyambako abaana bano okufumbirigana, ayina okuyambako taata, maama oba babiri balina kwasaganyiriza wamu, asooka okulaba omuntu n'amusiima yagamba nti nze ndabyo. Obuvunaanyizibwa bwawamu obwo taata ne maama bakikwasaganya oba aba asobodde ku bombi n'obuvunaanyizibwa bwawamu. Naye kyenjagala ate okukoonako wano nti abaami abamu bibanyumira
naga nafunye ekikyalo ekigagga kaŋŋende naye kijirako attachment oluusi ojja muwasa nga ozze kuzuula kufuna naye ate oyinza obutafuna byonna sente n'ozifuna ne zibaamu oluusi okukulangira kale ŋŋamba bannyinaffe nti mba mubikoze naye ate era mubeere n'emitima emirungi muleme kulangira basajja ate nze olaba nze nkugulira nekino nze nkola ki kakati omwami omu bambi ekyo kya Butonda abakyala balangira yankubira essimu awo mu biseera bya lockdown awo abantu bali waka n'agamba nti haseeka nze nina ekizibu ne mugamba kiki n'agamba nafumbira omukyala nawasa omukyala lw'akasente omukyala alina akasente era sifunye buzibu akasente omukyala akampa ndi musajja mwavu naye embeera empitiriddeko ne mugamba ki n'agamba nti ate ku lockdown kyayitiridde wentuula wayagala okusiimuula bwe nzija n'entuula n'asanga wentudde n'agamba ye bwe kivaawo n'ensiimuula kakati awo nangobawo bwe ŋŋenda ku buliri ndaba eri yonna bangobye olugenda ku buliri n'agamba nti nze njagala kwala kitanda n'agamba nti kale embeera n'ekaluba kale tugamba nti embeera eno obufumbo buli omu alina kyaba yeetaaga mu munne omusajja gwe olina okuwasa era kola nnyo be nga gw'owasa n'embeera eri bw'eba ebaddewo nga mwannyinaffe gye yayogerako omukyala yogwanyisizza omwami tabadde bulungi mu bya ssente ate bwe kibaawo tukijjemu okulangira bubeere bufumbo omwami asigale nga mwami n'omukyala mukyala kakati we tugambira nti omwami abazadde bakwasaganye bayambe abaana bano naddala tusinze kutunulira mwana wa buwala ngenda kuleeta ebyafaayo 5 nga biraga abazadde engeri gye baafaayo omwana omuwala omunoonyeza omusajja omutuufu ow'okumuwasa tukijjemu ekyokuyiga omanye ebyafaayo bino tebiyita buyisi ne kiyingira mu kutu ne kifulumira ku kulala wabula ofunamu ekyokuyiga eyakola ekyo lwaki yakikola era nze nfunyeemu ki ate n'ebintu ebikolebwa mu kaseera kano tewali kipya kigenda kukolebwa buli kitukola kyakolebwako tudda mu bidde bw'obulamu bwennyini abantu babuyitamu noga kati bano bakikola batya tutandikira ku kyafaayo kya nabbi Musa alayhi salaam ne Shuaibu abavunuza abamu bagamba nti yali nabbi Shuaibu abalala baga yali rajulun salih yali musajja mulongoofu kwe yali ku mulembe gwa nabbi Musa ne kyonna kye kiri ekyafaayo Allah subhanahu wa ta'ala yatukyumizaako mu Qur'an Allah subhanahu wa ta'ala atunyumiza omusajja Shuaibu alayhi salam bwe yavaayo awatali nsonyi n'agamba nabbi Musa alayhi salam ate no yayita nabeera na nabbi n'amugamba nti inni uridu an unkihaka ihda bnatayya hatain suratul Qasas aya 27 nti sebo njagala ku bawala bange bana ababiri Shuaibu yalina abawala babiri owaseeko omu neyeevaamu kakati gwe omuzadde bw'oba otunuulidde omusajja ng'olaba mulongoofu alina eddiini emala asobola okulabirira omwana we ate bwe kigattako nga n'embeera eno endala nayo nnungi mu byenfuna tokwatibwanga nsonyi kugamba musajja nogaa nti empagi jangu nyina ensonga nojja nomugamba munnange omwana wange oyo mukoziza mu ddiini saagala agwe ku misege gya dduniya nandyagadde omuwase bw'obeera nga oli mwetefutefu nga n'okumwagala omwagadde omwinamu obwetaavu akati era Shuaibu ono alayhi salaamu yamala kulaba kubanga ate n'oluusi tetwagala kufumbiza muwala musajja gw'atayagala naye yalaba kubanga abawala be ababiri be yalina ekyafaayo kiwanvu naye nabbi Musa alayhi salam yagenda n'asanga abawala bambi bazze kusena amazzi naye nga layini mpanvu agavubuka ag'amaanyi nga tebasobola kugira n'abayamba n'abasenera amazzi kati omuwala omu ye mazima yeegomba nabbi Musa n'agamba taata we nti ya abati stajiruhu taata nsaba omwami oyo omusasule atuyambye ate musajja mulungi kakati abavunuzi bagamba nti muzeeyi n'alaba waliwo ensonga kakati yamufumbiza ono yennyini omuwala oledde yali amwegombye n'abeera nti nno amumufumbiza kakati ekyafaayo ekyo nga tunnakivaako kugenda walala
abantu kye balina okuyigamu kyafayo kiwampu naye abantu kye balina okuyigamu nti ne nabbi Musa teyafunira muwala wa nabbi Shwaibu bwereere. Musa bamugamba alonde embuzi emyaka 8 n'amugamba nti bw'onaaweze 10 kijja kubeera gy'oli. So kati abaami temubeereyo babasajja shee n'akuyita oba omusajja mukulu n'akuyita okugenda ewuwo okuwa muwala we olowooza nti agenda mukuweera bwereere. Ate n'ekirala era kyojjamu nabbi Musa alayhi salaamu okulunda embuzi teyalina kaashi yandigebuge nti akansasule mu kaashi. Kati kitegeeza nti olikyajjanaga nti seka yatugambye nti bwompita nontwala ewuwo okuwasa mukazi wo muwala wo mumpe no balina okuba nga balina kye bawaayo. Kati ensonga endala wano nga tetunnavaawo kyekyabazadde abamu okufoosinga abaana ab'obuwala bafumbirwa abasajja nga baabawala tebabaagala. Abazadde bo babaagadde. Muzadde amwagadde olw'ensonga ze. Ne bw'obanga omwagadde waakiri nnyonnyola omuwala nti omusajja ono nno mulongoofu, omusajja ono bw'ati akkirize mu mutima gwe. Naye okujja ofoosinge obufumu nga bwe tugamba nti commitment ya bulamu ng'omufoosinge nti fumbirwa ono tekikkirizibwa. Era mu byafaayo Mukama waffe Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yali atudde omuwala n'ajja ng'akomplaininga n'agamba nti ya Rasulallah waayigo mbaka wa Katonda inna abi zawajani ibna akhihi taata wange anfumbizza mutabani wa muganda we. Awo tujja kuyimirirawo mu nnono n'eddiini. N'agamba nti anfumbizza mutabani wa muganda we liyarfaa biya khasisatahu nga kyayagala kumusitula grade engeri gyendi nti nze ndi bulungi ng'aga nti omwana ono bw'anaakwatagana n'ono tajja kuddamu kunyoomebwa nga bw'oyinza okuga nti awo gwe mpasa ono tebajja kumpisaa mu maaso. Kakati omuwala bwe yajja n'aloopa eri Nabbi sallallahu alaihi wasallam, Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'akigaana n'agamba omusajja nti omuwala ayina eddembe eryerondera. Kati nabbi bw'amala okigaana ng'awadde omuwala right ye yerondera bw'oba osiimye mufumbire oba tosiimye tewali bufumbo. Omuwala n'amala n'agamba nti nzikiriza taata kyannondedde. Omuwala yalina eddiini ate yagala kuswaza taata we. Kakati buli omu yandyebuuza nti ate lwaki okoze bw'otyo ng'ate onaamala n'okkiriza. N'agamba nti walakinni aradtu an ta'lama an-nisa alaysa ila al-aba'i min al-amri shay. Nti nkikoze taata nzikiriza kyansaliddewo naye nkikoze ekyo abakyala bamanye rights zaabwe mu bufumbo nti tebakukakanga ofumbirwe musajja ye taatawo gwayagala nga gwe tomwagala. Kale eyo ensonga nkulu nnyo naye bwe nnyimirirako katono omuwala we yagamba nti zawajani ibna akhihi anfumbizza omwana wa muganda we. Kitegeeza baba ba Luganda ewaffe eno mu nnono zaffe ez'Ekiganda oba mu Kifirika aba muganda we mwana wa brother we era tamuwasa. Naye hadithi eno etulaga mbukikkirizibwa okubeera nti nno amuwasa. Kakati abantu abamu baleeta akasigiri mu ddiini ne bakalubya ebintu ate ebyangu. Nti eddiini bw'ebanga yakkiriza kitegeeza bwe kibeera nga kikolebbwa tekiri haraamu. Naye ate eddiini tekugambye mbu kyoba okola. Okikolerawa eddiini naye guno era okikolerawa bintu bingi ebitunuulirwa. Kati tuwangaalidde mu nsi z'Abawarabu emyaka mingi era ntumanya kalikyazi zaabwe kakati mu kalikyazi ekyo eddiini ekikkiriza. Naye nga bwe ŋŋambye mbu tekulagidde nti kyoba okola nti guwasa mu famire kubanga bangi bafuna ebizibu olw'okuwasa mu famire ng'abaana bwe baawukana kubanga obufumbo kya bulijjo oli mwana wa brother mwana wa taata omuto naye kati oli mwami ye mukyala. Bwe bituuka mu bufumbo teri addamu kutunula eri kati batabuka famire ne zitabukira ddala. Yakubye omwana wange najja ogenda okulaba abalwanye ne muganda we nga biwanvuwa. Kakati nkugamba mbu eddiini tegambye mbu nno kyoba okola wabula ekulaze nti kikkirizibwa. Bw'oba okikoze tetujja kugamba nti kiri haramu. Kiringa abeekwasa obufumbo nti
Katonda yatugamba mathina wa thulatha wa ruba, wasaba biri basatu oba bana teyatandikira na kwomu. Naye ne yeerabira nti Katonda yagamba to in khiftum alla ta'dilu fawahida, kuliko akakwakulizo nti bw'oba otidde obwenkanya wakati wa babiri oba abasatu oba abana fawahida gwe tokkirizibwa okuggyako omu. Nabbi sallallahu alaihi wasallam Nabbi sallallahu alaihi wasallama bamuleetera enswaswa ng'akyadde n'agaana okugirya. Basahaba ne batya nga tebo baali bagiridde, n'agamba ne bamuga aharamun ya Rasulallah, mubaka wa Katonda fe tulidde haramu, enswaswa eri haramu? N'agamba la, teri haramu walakinni aafuhu, nenze njenyinyala. Kale nze bujjula leero noŋŋamba nti oyo wankima ne bw'aba yalungi waatya era omutunulako bwe nti ndabira ddala mwannyinaze. Kakati nabbi kyeyava agamba teri haramu sallallahu alaihi wasallam, nagane walakinni aafuhu, naye nje nyinyala. Sinagamba nti waffe tetugirya kuba waliyo era abagirya, wabula yaga nje nyinyala. Kati ye nga ye yagigaana. Kale naawe olina okutunula ennyo n'ogamba nti n'obaza embeera, kubanga bajjajjaffe balina bye baatunuulira. Nze era waliwo ekyafaayo ekyankwatira ddala nga tukyali baana bato. Omukadde maama gyali Allah amusaasire amuwe ekiwummulo ekirungi mugaziize kabuli, yatuteekateekanga naye alina ekyafaayo kye yatunyumiza, eky'omusajja eyawasa omukyala ne bazaala abaana babiri, ow'obulenzi n'ow'obuwala. Omukyala n'anoba n'omwana ow'obuwala, omwami n'asigaza omwana ow'obulenzi. Omwana ow'obulenzi bw'akula ayagala okuwasa, azze mu kibuga atandise okukola, mwannyina gwe yagwako amwagadde amututte eka okumwanjula. Kaakati bw'atuuka awaka taata essanyu nti bannange omwana mwanyo kuwategedde otya, omuleese naye abeerewo ku mukolo. Omwana nga tabitegeera nti kitaata ayogera biki, ng'agamba nti ono ye mukyala gwendeese. Taata ne maama bonna baagwawo ekigwo. N'amugamba mwanyo kaakuddirako ddala, gw'olonzeyo mu bantu bonna okuwasa. Kale kye nafunamu ekyo era kyatebenkera mu mutima gwange nti ow'enkima ne bwalungi waatya aba mwannyinaze. Eddiini okubeera nti nekkiriza n'ebyo tulina okubyewala, butyanga mwannyoko nga tomanyi oba mwanawo nga tomanyi. Kale hikima ndowooza wisdom eyo eba ekwatagana bulungi, kuba ate n'eddiini wali tekulagidde bulagizi nti kyoba okola. Bwe tuddeyo ku hadithi yaffe ku nsonga gye tugambye nti abazadde abamu bakikozesa bubi ne balagira ne bafumbiza abawala baabwe abasajja be bataagala boolwa ebigendererwa byabwe. Abamu babeera n'ebigendererwa byabwe eby'enjawulo, abalala ayagala bugagga, abalala ayagala bugagga. Bamugambye omusajja oli mugagga, akimanya empisa talina, akimanya eddiini talina, naye yasuubira kapito. Waliwo ekyafaayo bambi kimu, omwana muwala omu namusaasira. Taata we yalina omusajja ng'amubanja bukyamuwola myaka giweze n'ebbanga gye lyamulema okusasula. Omusajja n'amugamba nti awe bituuse sikyasobola kugumiikiriza, njagala onsasule sente zaye. N'agamba sente sizirina. N'amugamba nti kaakati ngenda kukusiba okujja ng'ompa muwala wo. Alaba bambi yeegombye muwala we naye ayagala kuteekawo mbeera. N'amugamba muwala wo bw'otamumpa nze ngenda kukusiba, ebbanja lyange liruddeyo. Omusajja n'afoosinga muwala we okufumbirwa amubanja mbu yesasule, abeere nga yesasudde ebbanja. Kale embeera eyo bangi babikola, naye mubyewale. Oba oli azaamanyiza omuwala, ate si ye Uganda y'enkya gye twetaaga ey'emirembe, erimu emirembe egitandikira mu maka ng'omwami yalonda bulungi omukyala gwe yawasa, n'omukyala yalonda bulungi omwami, eddembe litambule, tubeere nga tufuna emirembe mu ggwanga lyaffe okutwaliza wamu. Ekifaananyi ekirala kyali kya Umar bin al-Khattab radiyallahu anhu, omusigire wa Nabbi sallallahu alaihi wasallam owokubiri. Umaru muwala we Hafsa yali mukyala mulongoofu naye yafiirwa bbaawe. Bw'afiirwa bbaawe, Umaru ng'omuzadde ow'obuvunaanyizibwa naga omuwala ono sijja mmuleka, ate nga yali afumbiddwako. Hafsa yali akyali mwana muto, akyali mwana muto, akyasobola okuwasika.
n'ayanguwa n'ajja ewa Uthman bin Affan omu ku baswahaba ba Nabbi sallallahu alaihi wasallam era kalifa wa Nabbi owokubiri mukwano gwe alina ku ssente alina ssente ate alina eddiini n'amugamba nti Uthman muwala wange yafiiriddwa bbaawe naye nsaba olaba otya bw'omuwasa agamba taata yanoonyeza omuwala Uthman n'asirika alayika yali tamwagala naye yalina ensonyi kakati newayitawo ennaku 2 nga tamuddidde Umaru n'amusanga after 2 days n'amuga ensonga gye nakugambako nali siriyasi muolange Hafsa olaba otya bw'omuwasa Uthman n'amugamba nti siri mweteefuteefu kuwasa Umaru n'amuvaako n'agenda ewa Abubakar Siddiq mukwano gwa Nabbi sallallahu alaihi wasallam omusigire wa Nabbi asooka ate ng'era mukwano gwe n'agamba Abubakar nti muwala wange Hafsa olaba otya bw'omuwasa aga nti Abubakari teyanziramu kakati waayitawo ebiro 2 Nabbi sallallahu alaihi wasallama n'ayogereza naye Umaru agamba Abubakari teyanziramu naye muli mu mutima nafunamu akantu akasajja mikwano gyange bempa muwala wange era aga ye ku Abubakari Umaru Uthman yakitwala ng'ekya bulijjo ne ku Abubakari yakafunamu akasajja n'agaana edda agamba wayitawo ennaku nga 2 agenda okulaba nga mukama waffe Nabbi sallallahu alaihi wasallam atumye ayogereza Hafsa ayagala muwasa kakati Abubakari kwe kuvaayo najje wa Umaru n'amugamba nti saagaana muwala okuba nali simwagala naye nawulira ow'ekitiibwa Nabbi sallallahu alaihi wasallama ng'amwogerako nti ayagala okumuwasa ate tekyandibadde kya buvunaanyizibwa nze okufulumya ekyama kya Nabbi sallallahu alaihi wasallama oŋŋambe nti wasa muwala wange nkugambe nti Nabbi amwagala kakati n'agamba naye singa Nabbi yali nga tamwagala nti agenda muwasa nandibadde owaŋŋambira nandikkiririzaawo kale ekyo nakyo tukirimu ekyokuyiga nti omuzadde bw'ofuna omusajja oba wadde muwala waafumbiddwako oyinza okulowooza nti afumbiddwako ayina experience naye mu bino aba asigala era yeetaaga okuyambibwa abazadde abamwana ekyafaayo ekyokusatu kyali ku Nabbi sallallahu alaihi wasallam yennyini muwala we Fatima we Az-Zahra bwe yatuuka okufumbirwa teyamulinda Fatima kwenoonyeza yatunula naga Ali ibn Abi Talib ono mubasajja be ab'okulusegere n'agamba nti ajja kubeera nti nno awasa ajja kuba musajja mulungi okuwasa muwala wange naye Ali yalina oluganda ku Nabbi sallallahu alaihi wasallam kyenkugamba nti tetugambye mbu kiri haramu naye ate tugambye tunulira obuwangwa olw'ebizibu ebirala ebiyinza okugwawo oba oliawo eneetegereza kyojja gifuna eyali eri okusobola okubeera nti nawe nebyobuwanga tebufaanagana bali bawarabu ffe tuli baddugavu ye eddiini esigala ekikkiriza naye tutunulire ebintu ebigenderako ebirala kakati ekyafaayo ekirala kyali kya musajja yali mugagga nnyo bamuyita Said bin al-Musayyib kakati mu bayizi be waliwo omusajja baali bamuyita Abdullah bin Wadaa nga musajja mwavu era ekinene ekyamugatta ennyo ku Said bin al-Musayyib nti yamusomangako n'otuula awo abayizi be ababeeraawo ne basoma ne bawuliriza irimu ng'obamanyi kakati agenda okulaba Said Abdullah bin Wadaa leero tazze n'enkya nnaku 3 bwe yajja n'amubuuza ng'era omusomesa ow'obuvunaanyizibwa omukulembeza mugaa kiki tusikulabangako ng'odojinga emisomo kiki namugamba nenafiiriddwa mukyala wange era mbadde mu nteekateeka zakuziika n'ebizibu byawaka namugamba ayi singa watugamba ne tubeera naawe namugamba nti kale ekyo tukireke wafunye omukyala omulala namugamba nze musajja wattu naguli gwali mukisa ani asobola okunfumbiza ku bwavu buno bwendimu Said bin Musayyib namugamba nze omusajja neyeekanga nagamba gwe Said bin Musayyib n'obugaggabo oba onsaagisa namugamba nedda kakati Said bin Musayyib namugamba nti kiki kyensobola okusasula ng'amahare nze obugagga bwange sisukka dirhamu 3 kakati namugamba nti ndi siriyasi kakati era nakikolerawo namugamba nti yo omuwala we yali amumanyira nayogera n'omuwala namanya nti omuwala takinaako buzibu namugamba nti nze nkuwooye kakati ye
bwavaawo nanoonya mutima n'agamba ni agenda okumpola dirhamu zino 3 zengenda okuwaayo ez'amahale n'agenda aba ali awo ali waka yali musajja wattu yasiibye kati atuuka okusiibulukuka ng'ayina kagaati ne kabbata ndoza ka prestige ayina ka prestige ke n'akagaati kwagenda okusibulukira kyokka aba ali awo nga awulira omuntu akonkona abuuza ani Said bin Musayyib omutima gwe nga teguyinza kukkiriza ndi Saidi asobola omukyalira nabiri tannabikkiriza alowooza byakusaaga n'agamba nti omutima ne gunkuba ne ngamba oba Saidi mulala kuba agenda okulaba nga yeye n'agamba alabika azze kwekyusa abisazaamu nange nkiraba sigwanira muwala we agenda okulaba nga Saidi bin Musayyib okutunula emabega ng'omuwala azze naye n'amugamba nabadde sisaaga oyo mukyala wo era mukuwadde kakati omusajja n'atabuka nga tabitegeera ekyalo kyonna n'afuluma nga agenda n'asooka akweka kaddina ke kali akagaati ke ne ka prestige tayagala bakalabe n'agenda agamba alangirira n'agamba nange Said bin Musayyib ampadde omuwala abantu ne bakuŋŋaana maama we bwe yakiwulira n'ajja n'amugamba nti oyo omuwala mumpe ennaku 3 saagala omusemberere tomukwatako kubanga baadde tebamutegese engeri gye kiguddewo obugwinze kamutegeke n'amutegeka ng'omwana yeetegekera obufumbo bw'abeera n'amala n'amumuleetera Abdullah bin Wada agamba sirabangako mukyala mulungi mu mbeera ye ayina ddiini amanyi rights za musajja nga mukyalo oli era bw'atyo n'abeera naye kaakati wayitawo n'amala emyezi 2 nga tagenda kusoma akyalina mugole agenda okuddayo Said bin Musayyib n'amutunulira ng'abantu aba bulijjo n'agenda mu maaso okusomesa abantu bwe yamala okusomesa bali ne bagenda n'alyoka amuzza ebbali kuba teyagala muswaza n'amugamba nti omuntu oli gwe nakuwa ali atya n'amugamba muyitirivu bannange wampa omukyalo omutuufu n'amugamba nti ebyensawo muli mutya n'agamba ekyo siina kyenja kugamba n'amugamba nti kale tunaalabagana agenda okudda awaka ng'amuweereza emitwalo 2 ejja dirhamu awo zaali nnyingi wano kubisaamu nga dirhamu emu erimu 5 kakati onaatubuulira kakati oyo yali Said bin Musayyib yafa okubeera nti afumbiza omuwala we omuteeka mu mikono emituufu wadde ng'omusajja mwavu naye yamulaba nti abadde ate ddiini agiina kakati ngamba atuwuliriza n'atulaba nti ekyo kikakasa amakulu ga aya Allah subhanahu wa ta'ala gye twasomako ku musomo gwaffe ogumu mu suratu Nuuru Allah ng'agamba nti wa ankihul ayama minkum wasalihina min ibadikum wa imaikum nti abaana bammwe ab'obulenzi n'ab'obuwala abatalina basajja mubafumbize agamba nti in yakunu fuqara yughnihimullahu min fadli bwe babeera nga baavu Allah jabbagaggawaza mu bulungi bwe bwalina obugazi wallahu wasi'un alim katonda mugazi katonda mumanyi naye ate nkuga teweerabira ate aya egiddako egamba etya Allah subhanahu wa ta'ala agamba eri ya 3:2 naye ate ya 3:3 Allah n'agamba nti waliyasta'fifi alladhina la yajiduna nikaha hatta yughniyahumullahu min fadli nti oli bw'aba awulira nga tannafuna busobozi buwasa alindemu akwatiriremu yeetegeke paka Allah subhanahu wa ta'ala amuwe obusobozi naye kino nkireeta omuzadde abazadde abamu balina obusobozi asobola okukola nga Said bin Musayyib kyeyakola osobola okuyamba omwana wo okusinga okugwa mu manyo ga mpisi naye n'abeera nga omuyambi n'afuna omusajja omutuufu waakiri ne wobeera nga ggwe osobola okubayamba ne batambula obulungi ekyafaayo ekisembayo kya musajja yali mukulembeze mu kyalo kye Maruwu nga buli musajja ayagala okuwasa muwala we ku bakulembeze yali w'amaanyi wakitiibwa ng'ate mugagga naye omusajja nga buli gwatunuulira agaana edda ono wadde alina ssente nedda paka yalina omuddu we n'amusindika mu nnimiro okumala emyezi 2 alabirire ebibala kati ayitayo oluvannyuma lw'emyezi 2 atudde amugamba nti owaaye empeereza ku buzabbibu obulungi ku bugrapes obulungi omusajja ng'amuleetera agenda okubulyako nga bukaawa n'agamba yi ndeeteraako obulala n'aleetera nga bukaawa
n'amugamba nti naye wakula otya, omaze emyezi 2 mu nnimiro, tosobola kunjawulirawo nzabbibu nnungi nambi? N'amugamba mukama wange, wantuma kuuma nnimiro, tewantuma kulya mu nnimiro. Kaakati Allah nandimuzeewa nga wantuma kirala ate nze nkoze kirala. N'amugamba nti kyekyaŋŋaanye okubeera nti siryangako era sizaawula, sobola kugamba mweno nnungi era mbi. Omusajja neyeewuunya n'agamba omusajja mu bufunze bw'ekyafaayo nti nyina ekintu kye njagala okusaba. N'amugamba mukama wange tosobola kunsaba, ondagira bulagizi kuba ndi mudduwo. N'amugamba nti singa nyina muwala wange njagala mufunira musajja, naye muwe musajja ki? N'amugamba abedda mu jahiliya period bo batunuliranga famire kijyagenzeemu. Abaddako awo bo nga batunulira ate bulungi bwokka. Naga Nabbi sallallahu alaihi wasallam ye bwe yajja n'atulagirira eddiini, okutunulira eddiini n'empisa. Naga naye ate ab'omulembe gwaffe kati batunulira ssente, oyina mmeka? Naga kati oyinza okutunulamu ebyo? N'amugamba nti nze mukwagaliza olw'eddiini gy'oyina. Agenda okubuuza omuwala, muwala naga taata manyi onjagala era onjagaliza, sisobola kugaana. Ne maama bw'atyo n'amufumbiza omuwala, n'aleka abakulembeze bonna abaali bamwagala. Naye kye yakola yakwata bukwasi kapito n'amugamba nti genda mutandikirawo. Kaakati kyenjagala okufundikira nakyo nti abaana abawala ebyo byonna bibadde ku bawala, naye n'abalenzi tulina okubayamba. Era njagala kufundikira na kyafaayo kya Nabbi Ibrahim alayhi salaam. Nabbi Ibrahim alayhi salaam yajja okukyalira mutabani we Ismaila, naye Nabbi alayhi salaam n'amusanga ng'alina omukyala. Teyamanya omuwala ono, teyamanya taata, teyamanya akyadde. N'amubuuza, n'amugamba nti Ismaila aliwa? N'amugamba nti agenza kuyiga riziki. N'amugamba naye nga muli mutya? N'agamba bannange tuli bubi, tewali nayinza twegomba, nattotola buli kibu ekiswaliza ddala bbaawe singa ddala omuntu ono yali stranger. N'amugamba nti kale bw'akomawo muŋŋambire nti omulyango gw'ennyumba yagukyuse. N'agenda. Ismaila bwe yakomawo n'alabawo ng'obuufu bw'omugenyi. N'amugamba nti waliwo abaddeko wano? N'amugamba waliwo omuzeeyi azze wano. N'amugamba agambye eki? Akubuuzizza ki? Nti ambuuzizza tuli tutya ne mubulira ekituufu tubonaabona, gwe okubonaabona kwe tulimu tokulaba. N'agamba nti n'amala n'akugamba ki? N'aŋŋamba nti nkugambe bw'okomawo nti nkyuse omulyango gw'ennyumba yange. N'amugamba taata abadde ategeeza oli mukyala mukyamu era nsabye kutalaka era genda. Kaakati n'awasa omukyala omulala. Ibrahimu alayhi salaam n'amala ebbanga nga tabakyalira. Bw'ayitawo akaseera n'ajja n'abakyalira. Kaakati bw'abakyalira era nga bwe yakola oli bwe yakola ono, n'amubuuza bbaawe aliwo, ate era teyamusangawo. N'amugamba nti yagenze kuyigga kyakulya. N'amugamba muli mutya? N'amugamba twebaza Katonda, tuli mu byengera, tetusobola complaininga. Allah obulamu bwatuwadde ne riziki gyatuwa. N'amugamba nti kiki ennyo kye mutera kulya ki? N'amugamba tulina amazzi, tulina n'entende. N'amugamba nti bbaawo bw'akomawo mugambe anyweze omulyango gw'ennyumba ye. Ismaila bwe yakomawo amubuuza nti waliwo azzeeko wano? N'awaana taata we, ate era ne yayita mutegedde nti taata we. N'agamba nti waliwo omuzeeyi azze wano ng'alabika bulungi wa kitiibwa. N'amugamba akubuuzizza ki? Nti ambuuzizza embeera yaffe. Nti omugambye otya? Ne mugamba nti gwe tolaba ebyengera bye tulimu, Allah byatuwadde. Ne mugamba nti tuli bulungi. N'agamba akulamidde kyaŋŋambye nyweza omulyango gw'ennyumba yo. Ismaila alayhi salaam bw'atyo n'amanyira n'amugamba nti taata akusiimye era ndagidde okubeera nti nno nsigala naawe. Kale abazadde abalina ekyo njagala ate okuwoninga abazadde abaana baabwe baba bulungi mu bufumbo bwabwe, naye ate omuzadde ng'alina kyayagala, ayagala amateeka agageewuwe g'aba aleeta gakole
mutabani abalala no babeera ba sisters ne batabukira mulamu abalala babeera bamaama ate oluusi abawala be babeera abakyamu n'asooka awala na maama wa bbaawe n'amubuzaako emirembe. Kale ebyo byonna nga twagala obufumbo obulungi tutegedde twayogedde ku musajja omulungi gw'olina okufumbirwa gwe omukyala omwami omulungi omukyalo mulungi gw'olina okuwasa gwe omwami n'obuvunaanyizibwa bw'abazadde. Saba Allah subhanahu wa ta'ala atuwe okubeera nti nno tubeera abantu abalungi mu maka gaffe, era insha Allah bwe tunaatandikira enkya twogere ku ngeri ki gye tusobola okuwangaalamu obulungi abaami n'abakyalo b'empisa z'awaka. Tweyanze ensonga bwezityo bwe zitambudde.